naye bo tebamulinda na kufuluma. Olwagira luti mu mulyango yabagwa mu ttaano. Tebaamubuuza kyabadde akola mu kifulukwa, wabula okumukwata obukwasi n'emikono ne bagizza gye gitaliira ntungo, ne batandika okumulirika emigobante. Abalala baamuviira mu nsambaggere, abalala baamuwujja mpi, abandi okumufuntula agakonde. Ne nnakyala naye olwo yali amaze okulijjibwa ku byayi, n'empi nga zimuyise ku matama. Bazibumbira yassibwa ku muluumu n'atwalibwa ku mbuga ng'akirako embuzi gye batwala ku bbaagiro. Ku mbuga e Lamula baasookera wa Mutongole, ate eyo nno musajja wattu yandyewozezzaayo ki? Omutongole ng'amaze okumubuuza n'okumuyita amannya gonna ag'oku nsi. Awo nno kwe kulagira sserikale kumuswanyuulamu. Awo we baava ng'omusango gususse obuyinza bwe. Baamutwala ku ggombolola, eno baaleka baseka alagiriza nti Sseggwanga gy'ekome okwereega nga bw'atema n'obukule. Kuba eggombolola ng'amaze okuyita mu nsonga, yalagira bazibumbire atwalibwe mu nkomyo. Munnange newankubadde baalugera dda nti tetumanyi alirira nnyina, luno terwatuuka kuba bazibumbira yasula atunula mbebere, kubanga ebikuuwa, ensekere n'ebibo byonna byali biteŋŋeenya buteŋŋeenya. Ng'ate n'okumulamusa bimulamusa n'okumubuulira ebifa mu kkomera. Basibe banne baamusibako akanyaaga. Abamu baamuyita mupere, abalala kapere. Weewaawo ezziga ly'omusajja liva wala, naye bazibumbira yatandikirawo okuyunguka amaziga. Ate bo basibe banne ne batandika kumujeeja nti, ate okaabira ki? Ndaba kaba kabbi kagumya mugongo. Obudde bwagenda okukya nga musajja wattu amaaso gamukirako ag'ettutuma, emisuwa gyonna nga gimwereeze era nga gimwetembye mu kyenyi. Ng'amagulu ne ku mikono ng'alinga eyali ava okumeggana era yenna ng'akankana, nga eyakwata ku muko. Ebiwundu nga bitandise okumutujja, engalo nga zimufunyaddeko, n'ebigere nga byonna bimusangaladde olw'empewo. Essaawa ze yamala mu kaduukulu ekiro yalaba nga mpanvu nnyo okusinga emyaka gyonna gye yali amaze ku nsi. Era ennaku ey'okuyita mu ssaawa z'olunaku olwo olwali lwakakya, olwali lumutegekedde entanda gy'atamanyi, yatuukira ddala ku ntobo y'omutima gwe. Akabonero akaasooka okulaga
olunaku olwo teruube lulungi, kwe kulaba nga teyafuna ku kacaayi ka kunkya, teyali amanyidde. Era teyalina kantu konna ke yali azza eri omumwa. Okutuusiza ddala mu ggwango. Enkya abasibe baakeeranga ku mulimu, ekyemisana bwe kyatuukanga ne beggama mu bukookoowe. Awo omusana gwalinga gwake ng'ogunaazuukusa kaweeko. Sserikale eyali ayambadde enkampa ng'engatto ez'ebiraato ezaalaganga ebisinziiro ebyalingako n'enkyakya, yalagira abazibumbire n'omusibe omulala okugenda okuwanula emmere abasibe gye banaalya, kubanga lyabeeranga tteeka okugyanikako, mpozzi lwakuba nga muwogo oyo yabeeranga abiiridde nnyo. Muwogo ono baali bamufumbye eggulo limu, kwe kukeera okumwanika ku makya. Bwe baagenda okumunona, omusibe oli kwe kuddira empayi ezimu n'azikuba empale eyali efaanana okuba nga teyisibwangamu kutuzzi, kasookedde eva mu dduuka, mpozzi ng'olwo lw'eneeguma. Singa ensekere zaali zirya muwogo, musajja wattu kw'olwo yandikutte mu lya mpiki, anti ezaali mu mpale nga zikuba nga misu. Awo baazibumbira kwe kuleeta olugezi, n'alabula munne nti, eyo emmere gy'otadde mu mpale ejja kukwata jjamuuzi. Ko munne nti, kale kasita jjamuuzi tezitta. Omuntu eyayigiriza abazibumbira mu ssomero ekigambo jjamuzi yamutta, kubanga era ne basibe banne bwe baasoosootolanga emmere ne batandika okulya nga tebanaabye mu ngalo, ng'abajjukiza nti ago si mateeka ga kayigiini. Ono akasirikale ne kaamukiinira nti, ye singa wagenze mu kisaakaate n'obeera eyo, ono olabyewo mukazi wo